Okay, baklayenti baffe abalungi tusiimidde ddala. Mwebale okutuwagira, mwebale okutwagala, mwebale okubeera wamu naffe, mwebale okutulaba, mwebale okwagala products za Senga waba celeb. Nate era okubasiima nkoze eki gamba nti Senga akoze eki. Senga alese package yo March ne April. Abakyala saagala mukyala alina mbalabe, saagala mukyala atanyirira, saagala mukyala musiiwufu. Olwaleero enkya ennaku z'omwezi ziri lumu, njagala abakyala tiimu kunyirira. Ntandise n'abeeru, tuteddeko kano kasabuni ng'olina embalabe, olina enkanyanya, tonyirira. Naye kano kasabuni kagenda kikusambirawo nnyo, ogenda kunyirira. Taata agabe bannaye mami ng'onyirira nnyo. Then nenkuterako ekizigo kino eno kyogenda okubeera nga okozesa. Ekizigo kino kirungi, kigenda kujjamu embalabe, kigenda kukunyiriza olususu obeere nga olabikira bulungi ddala. Gwalina namusuna simanga bino biki, ekizigo ekyo kigenda kukuyamba. Then nenkuterako kano ka oil gatalina oil. Gwe skin yo nga mukwano eriawo erabikanga etali ya muntu, oli awo onywa amazzi naye skin eganya okola ki okunyira yonna nsiiwuufu, terina wadde akameremenya. Ono oil agenda kubeera nga akola ki akikusambirawo. Then gwalina embalabe, gamba nti alina embalabe oliwa kutereddeko scrub ono omulaba embalabe mu nnaku ezo 3 ennaku 3 embalabe oba ozigobye. Oyagala kubalansinga skin yo, wayeruka munange noyeruka ebibi, olina obugalo obukonye, simanga olina biki mukwano, olina namakula. Scrub ono ogenda kubeera nga ate omukozesa agenda kuyamba. Package eno ye yabeeru, gwe ng'oli mweru naye toyagala kweruka nnyo, oyagala osigale mu kala ye ey'obweru ng'olabika bulungi. Eno ye package yo ku ssente mmeka? Emitwalo 10 egya Uganda. Eno package eba ekoze eki, eba ewedde. Then era eno package yabeeru, gamba nti yabeeru era. Yes, nkutereddeko anti-aging ono. Okitegeera shea butter ono akola kuki anti-aging, abalansinga skin. Mukwano gwange ajjamu embalabe, ajjamu enkanyanya. Osobola obeera mu myaka 5 ninagamba oli wa myaka gamba nti 3 ono shea butter gwogenda okubeera nga ate okozesa oddo obuto gamba nti ye. Then nekuterako ekizigo kinene era kyabeeru. Saagala kweruka nnyo, njagala nsigale nga ndimu tujjeko eri kala ey'ekizikiza. Mukwano kino ekizigo kigenda kubeera nga kikukolera bulungi ddala, gamba nti ye. Then era nekuterako scrub. Mana scrub ono akola nkiddamu, scrub ono akola ki? Akola scrub mulungi nnyo, gamba nti mulungi nnyo Senga agambye. Yes, nenkuterako ne oil ono emitwalo ga 2 mukwano nga wetwalira eno package. Ate nina ne serum. Buli omu amanyi kye bayita serum, nayo weeriso ojja n'obuuza nti Senga njagalayo ne ka serum akakola webati ne webati, byonna mbiina. Gwe just yogera bwogezi nti Senga munange nkolera kino na kino, nze nkolere zino package zigenda sigala nga zirwaninga March ne April. Emyezi egyo 2 gamba nti 2 ebintu mbabweredde ku layisi. Kati gwatayagala kunyirira mukwana anasigala nga olina embalabe, olina binnamakula, simanyi ebizigo byanjoja, simanyi biki, gwamanyi onyiiza na bunyiiza. Then tugenze ku baddugavu, sagala kuba mukala yange, jaga sigala nga nina kyoza omwami wange tabyagala biki. Nammwe tubayina ebyammwe bibino. Gamba nti ye ayina embalabe, simanga bino biki, skin rash ezo zonna, black spots. Bannange menye kindeke ki wekyoba omanya nti nno ebirwadde byonna ebikwatagana ne skin wano products zamwe tukola ki tuziina. Tubateddeko kano ka black seed oil akatabula obulungi akabaddugavu, embalabe mu nnaku 5. Ono black seed abakoze eki abaze ate akola n'ebintu ebirala bingi nnyo. Oyagala kwerusa nkwawazo, oyagala kweruka wansi ebuziizi gy'otegedde gwe sigayo businzi, ate ogenda kulaba ng'ekintu kyekola maliddaadi sana. Then netuteekako ne kino ekizigo kabadde kikano, netuteekako ne kino ekizigo kino okiraba kyabaddugavu nakyo bit Mabirizi nakyo cream. Mukwano oyagala sigala ng'oli nakyo, ngambye oyagala sigala nakyo, toyagala kwerukamu wadde n'omunongo n'ogumu. Eno ye package yo
eno ye package yo ne tutekako nono oil ne tutekako ne sabuni gamba nti ye ku buli package kugenderako ki sabuni bannange baana bawala batabani ba Farawo temubalabikira bubi musajja tatya kutwala ku dina ngalo embalabe ate okulya nawe ngembalabe situka butuko etulikegwa mu mmere bannange bintu ebisibirungi era mbabu bikola mubirekeraawo yes package yabadugavu tuteekako nono sabuni yes osobola okugamba nti senga bantereko ne ka serum nako weekali nga nkuteerako serum ng'ogenda mukwano ng'onyirira bunyirizi ng'ototomoka bakwita totomoka ototomoka oyitambula mu kibuga nga wedawina oli kyebakutegera buli omu akyuka akola ki akutunuulira anti ng'okozesa ebizigo bya senga wabasere banaye twesige mwabale kutwesiga neera mwongerere ddala okutwesiga ebbanga lyonna mutwesige ate tujja bawa services ennungi ngambye emyezi egyo gamba emyezi egyo ebiri package ku mitwalo 10 ey'ebizigo package ku mitwalo 2 ey'ebizigo biri mu sizes gwe songako busonsi senga njagala wano okola delivery yes mukola oba tosobodde jangu mulago ku bbiri wano nga kukyaki akakande buli kimu kigenda kubeera nga ate kikola ki kikutuukako bulungi ddala ogenda funa service ennyo tujja sooka tukoleka soda bannange tusuusuuta wano eno anti tukola ku bya mikwano 0704 737 14 mbeera bulungi mweraba